no, besides all that, and still there is another man. So Onomsaja, I think I should call him, he's forever an upcoming artist. Besides being an upcoming, he's a faded artist. I don't even know. Yaliko manager wa Fresh Daddy. We don't know what really happened. Fresh Daddy nenye bazazi ali akubate tuzitegera kwechawa bamchayo bayero kwa bamchayo loza magena chawa Hamza. Anyway, yeah, so Khalifa Aganaga avuddeyo nagezako okulipira boom party hitmaker, that is Cinderella Sanyu. Banange. I'm very sure this is going to turn into a war. But before it turns into a war, Sagala Mbele involved, yet eyabyogedde wali. Let me get Khalifa Aganaga. Fetulina kulaga media chiche twagala, then government naye bekiraba. Ate nekirala abo benyini aba bantu basinze n'okuleetawo enjawukana mu kibiina y'ensonga lwaki ffe twali tusazeewo tukole n'ekyaffe nga tulaba waliwo disorganization, waliwo obukumpanya, waliwo obubbi, waliwo obutali bumativu mu mpeereza y'abantu abo bayita abakuuma. Nze Khalifa babadde bankuba enkokola, so kati buli wobeera n'omutima omubi era Katonda akusasuza na mutima mubi, era abakubiddwa emiggo bannange munansaasira naye nze ndi musanyufu nnyo era singa baginkubidde fiina amasannyalaze ne bankubira ni ono omukyalo omukadde Namwandu Alima Sindi leero Sindi nanyini nkokola ye mukazi asinga enkokola mu ggwanga muno. Tene ekirala bwe mubeera n'omuntu asobola nabagamba bannange bali abakulu beetaaga bawandiikira. Nze Khalifa nasoma ebitabo nsobola obbayambako nempandiika proposal oba nempandiika ebbaluwa esaba okugenda oku neso sikira ku makya gwovuga emmotoka ogende bali bannamagye tebaagala mmanya buli wojja mu mbeera bwe tubalowooza ogenda kujja ku gavumenti era emiggo egyabakubiddwa gye gibadde girina okukuba seggerinya kati be baagifunye. Khalifa nze gwe mulaba waneene ebintu byange era bagenda kubitwala. Lwaki? Kubanga tusibiddwa ate abatukulembedde tebasobola kwogera mulango ogwo. Ekituluma kukwatibwa, ekituluma tetwagala ssente kubanga ffe twali tubaddewo okwo tuzimbye tukoze bye tukoze nga gavumenti tetuwangako teriwo yali atutaddemu tetufuna misaala ne tumaze mazima omwaka mulamba tetukola. Bali ku kakiiko ka umma bonna bakadde baali luddawa mu biri ebiseera okukola ekibiina kyabwe kyali kibatwala mu biri ebiseera. Gavumenti teyaliwo, Salim Saleh teyaliwo, buli kimu tekyaliwo. Lwaki baagala okwesiba mu eno generation? Lwaki bamisa kimwesibye mu eno generation? Mukole ekibiina ekyammwe nti Uganda Old Musicians Association, then ne wano bagambe New Generation Musician Association. Nti ffe Khalifa abategeera embeera ya bulijjo, abategeera system y'olwaleero, twagala ffe aba representinga abaana. Nawe message oba nawe fina masanyalazi ojjo representing aga amazina go Shakira ge yazine edda mu myaka 2 emabega. Ojjo ugambe nti bannange badansa n'abagalo banga nze mwenna okitegeera ne mutabula ebintu ekisooka mmwe mwalinga mukola music. Ebiseera byammwe temwateekanga munnyo ssente, tewalingawo na videos nga tuteeka munnyo ssente ziri awo. Studio zalinga ntini, competition teyaliwo nnyo y'amaanyi. Afunye chance na recording oluyimba abasita oluyimba ne luba ne kati buli kimu weekiri bintu bya competition tuteekamu ssente. Ekyo bafiina omujiji gwammwe tegwaliwo. Madamu Alima okumujiji gwammwe tewateekamu ssente nezo mukola video simanyanga ekyo ekiyimba kyo simanya biki ebibimba by'abaana abato be wayimba ekimbeewo nawe kenyini sawa zino bikuswaza. Ndi mukadde omuyita muto, inze nali muto bwenti nga Sindi senior 6 Coca-Cola Pop Stars 2002. Coca-Cola Pop Stars nawulirizanga nnyo Capital FM kyovola banayiga music era Sindi oyo omu kuba wangula Coca-Cola Pop Stars ne senior 6 ayinza obate yagitula kubanga gwe mwaka gwe yakola ki kitegeeza awo mu 2 balamu emyaka kuva ku 2 paka kati wakaitawo emyaka ameka almost 20 years. Kati 20 years zigatte kuzi yali ayina 20. She's in her 45. Yeah. Bebe cool. Atabo kuba jeje bali mu nkaaga n'okweyongerayo. All access. Oh my God, Khalifa Aganaga simanyi chewesize oba wavudde wakanga oyina bye bakunaziza bikugumye because olaba Cinderella Sanyu are attacking Omale omusajja ve Nigeria namita idiot and everything. So you're here in Kampala banange Cinderella Sanyu nyamba ononye Khalifa Aganaga, otherwise jakuwerekerako. Another thing, Eddie Kenzo, I've seen you with better and nice head socks, so I think you should help oweko Khalifa Aganaga because ka head sock kabadde kansobedde nanga Khalifa Aganaga, that wasn't a good thing for you to attack omukyala Halima Namakula naye muwulidde mu story mu bintu bye byoyogedde n'ogamba mbyayimba ekimbeewo you were young in 2002 gwe wali yanga ffe mu batuzalira, so I don't even know what your problem is. Byogezako Isawo